ngamba saagadde kuzukusa naye sooka oteekeko ettaala nina ebintu byempulira byesikola ki byesitategeera kuteekako ettaala ng'olutindo lutadde nga ebirina okufulumira emabega bifulumira mu lubuto nga luli eri bamusala nga bamukubye kalifomu kati ng'okumulongoosa tebyetaaga kalifomu kubanga ni kalifomu eya weakeninga nga not every time balina omulongoosaako kati nga bwolaba tukola kati saawa zino tali kalifomu naye omukwata n'omunyiga mu kiwundu n'onyiga ebyenda kitegeera kati baali balina mulongoosa ntalina bamulongoosa awulira okumala 3 weeks ng'awulira nga bayiwamu omubisi ne bamunyiga omubisi gw'enjuki ya nga gutobuuka kubanga ebyenda tusayiwayo ayodini kubiyiwamu bwotyo kati nga balina okuyiwayo omubisi ne bamunyiga era ye ngaakwata era ne kati yakikwata mu mutwe nti buli okwata gloves bwotyo asikayo piro n'agiteeka mu face ne bamunyiga ne bamunyiga nga bamunyiga n'asooka okuwuya piri n'abimanyiira naye nga bwawira dokita ti leero mwakozeeko ku Fred ng'akankana muganda wange gye baleko ali papa gye bali kale obulamu bugamba kikakole obulamu webuli kama akyabukuwadde olina kukyojjukira ekyatuukawo omanyi obulumi bw'oyita mu bungi naye muganda waffe ali atugoberera yandiyagadde okumanya kiki ekyatuukawo kakole nakoma okukulaba ng'oli musajja yeeyagaza ng'ofaanana bulungi kiki simanyi oyinza bitandikira kuba obulwadde bwe ndimu emyaka nga kati 3 kakati simanyi oyinza kwagala mbikutandikira naye obulwadde bunumye even before covid nkyali mu kumirimu yange kuba nalinze nkolera ku Moons mbadde manija wa Moons muganda wange kakola abadde mukozi tabadde musabirizi naye munaye embeera enembi ekutuusa ku kisenge n'ogenda mu mbeera gy'otamanyiira kakole nsaba onsaasire sizze wano okufuula musabirizi naye olw'embeera gy'oli musiso ate kutunuulira ng'ogenda omusajja alina bw'aba ku maviivi ge yeetaaga abasajja abalowooza nga ye era abavumu nga ye okumuyambako okusituka ku maviivi ge kakole anyway omuganda wange ali eyo atugoberera atulaba nkwanirizaako nate wano ku kyano yaffe webale kutwagala webale tugoberera kyano eno yanjawulo twebaza mukama olw'ekyo era wano wokka we tusinzira okuleetera sitoole z'abantu abo ensiba ekyaye ensiba enyize abo bataagalibwa n'ab'ensi beera bange tebakyalina mugaso netuwawo omugaso mukama mulungi abukeesezza nga bwaddembe nga bwe buli waggulu n'ate nomunaye ekyennaku ekiriwo nti ebigere bino byetutandudde okutuuka wano ate byo tebibadde bya ddembe tuli mu lujja lwa kakole mulwadde wa kansa alina kansa w'omubyenda mukwano gw'abayimbi abadde music fraternity agiweereza alwanye n'obulamu era n'emikwano gye girwanye naye paka we gikomye kuba ddala olwadde bwe
budget yebuzaabuza naye gwagenda okulaba interview ya leero bekwatako mbadde nsaba obeeko naati piece gyogula ku zino zetuleese wano n'endala ziri ku Bongo Charity Foundation gye tuzirese tubeeko n'engeri gye tulwana nayo olutalo luno kuba luzibu nnyo osobola okugula gwe alina hotel alina ebbaala alina enju nga wandyagadde oteekamu ebisiige nga bino ekisiige ekimusobola okugulira kakole emmere somugulira antibiotics somugulira gauze n'ebirala ebiringanga ebyo mukama mulungi atusobozeseza nate okumusanga akyassa era nno ge amaanyi gagatenkanika tazze wano kutuswaza era tatuswazangako tiyatuteeka mubuweereza buno kutuswaza era takikolangako okuba si mwana wa muntu microphone eno essuubi lya kakole mwe liri era nno buli bwagitunuulira yalabira ddala ng'afuna essuubi eppya mukama totuswaza leka essuubi eppya mu microphone eno nibambaatire obulamu bwa kakole nga bwakiwulira leka kibe totuswaza mukama tambula naffe olugendo luno bwe munanga alaba sharing akatambi kano bwe njogera kakole mba njogera ku mukwano gw'emakindye mukwano gw'aba celebrities ab'enjawulo mukwano gwa Uganda bwe munanga ali eyo akolewo yoono era tambula naffe mbozi ya leero katugende tulabe kakole olugero luno lwa nnaku naate njagala enkya tukomewo wano nga tuzze kwebaza kakole gwe muganda wanga andabe alina kansa w'ombyenda bamukebera bamukoze operation emirundi egisukka mu 3 era wetwogera ebyenda bya kakole biri wabweru nabuuza lwaki omusawo yakkiriza omulwadde okukomawo ewaka ebyenda biri wabweru nangamba nti bills eddwaliro zaali nnyingi akasenge bali babudamiza bali babayamba buyambi oli n'atuuka nannyini kasenge ng'akaagala akole kasente kuba ensibu ekyo bweri kakole kwe kumuleeta ng'ali mu mbeera eno omuganda wange ali eyo mbadde nsaba oyimukiremu gwe mwana wa Katonda ali eyo kakole yeno embeera gy'alimu kakole yeno embeera gy'alimu sijja kwogera bigambo bingi naye kakole yeetaaga buyambi kakole yeetaaga kuyambibwa kakole tagenda kufa kuba mukama tatuswazangako mukama bw'aba ddala enanyini mubiri kakole agenda muzzaako omubiri bw'abanga enanyini bulamu kakole agenda muwa obulamu era twagala omulabe sitaani aswazibwe njagadde ebintu bino bibuuza kakole neraba embeera gy'alimu nange kennyini sisobola kweyongera nga mubuuza kibuuzo nakimu kiki ekyabo kakole yatuuka atya mu mbeera eno kino ekintu kyatandika before covid nga ye naturally ng'agamba alina ulcers so ulcers ezo nga every time abeera feelinga pain nafuna eddagala lya ulcers ng'omuntu akuze agamba nze nina ulcers sirya matooke nga bw'atyo n'atandika ffenna ne tumanyira ulcers so with time nekitandika okukula nga bafiiringa pain mu lubuto abaali awo n'awira pain nga bw'alya emmere oba bw'alya leeti ng'awire pain mu lubuto so awo nga tunatera okutuuka mu covid natandika nga okuwulira the real pain nga naawulira pain kati ng'omuntu olina kiri mu mutwe gwo nti nalwala ki ulcers kati abantu buli lwobeeraawo obeera onyumiza abantu munaye nze mbeeraawo nempulira pain mu lubuto nga buli muntu akugamba kiki ekitegeera nti kozesa kino netandikiraawo ng'abeera mu habo nanywa habo after habo nanywa n'amira eddagala
abeera bwatyo mu malwaliro naye nga it's a mere thing nga tulowooza ulcers era amalwaliro mangi mu Makindi nga bajjanjaba ki ulcers kuba ye si muntu mulwazi era bulamu bwe yali talwala ng'abeerawo mwaka ku mwaka nga takola ki. So at that time natandika okulwala nga kyakolera ku munsi. So natandika okunywanga eddagala lya habo nga basumba budomola yakozesa bingi just no bingi yeah. So awo nga covid natera natandika pain ngebeera y'amaanyi covid bwe yatuukamu nebyokukola nebistopinga nasigala ewaka kati nga bwetubeera ewaka nga beera awulira pain nagamba mpulira this pain covid nga tetulina we tutambulira. So after that that period natandika okufuluma omusaayi nga bwagenda manja gyenagamba naye kimanyi ndabye omusaayi nga tukiraba oba kiki nga kiri weird nga bwogenda mutwanga bagamba ulcers zonkulu netutwala kiri ekyaki naye ngaomusaayi bulwogulaba nga guli fresh ng'omuntu gwe bakasalawo bwe bati natandikiraawo mpola natandika okufuluma omusaayi kati nakyo netukimanyiira nti bwagenda manja aleeta ki omusaayi. So natuuka natandika pain okubeera nyingi olwo netutandika okwesiba asa okumala like 4 days tafulumye ng'ekintu kigenda kikula mpola. So netugendako awo ekiruddu bwe twagenda ekiruddu ne bamukebera balaba ng'eki basooka kukola normal tests bagamba alina ulcers enkulu ne bamuwaawo eddagala lya 3 weeks nga mulimu n'eryokwesunseka emabega ng'abeerawo naga nkolera kino biki ne bamugamba adde ku diet n'abeerawo n'abanga atereera naddamu ekyenda nekibanga ekifuluma emabega n'afuna eddagala n'atereera bwe yatereera tekyatwala bbanga kyatwala like 2 months kati awo n'atandikira ddala okulwala n'alwala nga netukifuula nti ffe waka tetwebaka kiro ng'era wava ku mulimu atuula n'atuuka nga okukola akolayo olumu naye nga olwasigadde waka ngebeera overnight nga mutuula nga pain nawera pain nga pain esusse n'atandika okusala size mpolampola. So netuddayo ekiruddu ne bakola endoscopy bakola endoscopy ne ng'ekyenda kyetuzze. So nga tulina dokita waffe Dr. Nico netugamba Dr. Nico tukoze tutya naye nga ekiruddu awo bamuwadde 48 hours okubanga mulamu kuba yali amazeeyo ebbanga ddene ng'ali mu pain nga pain y'amaanyi nga n'empale atambula agitaddemu bw'ati omukono abantu ne batandika simanya bamusiyaga abantu nga bumanya abantu nga ne mu bantu takyayagala kutuulamu. So after that time netugamba Niko netumulaga results nagamba nina doctor asobola obakola ki okubayamba but kyetagisa operation nagaana nagamba tebagenda kunkola operation nze ntya okunsala tetwamanya nti gyetugenda kigenda kubeera bubi kankiite nti twali twolekera permanent thing tikiri permanent but for that twali starting a journey nzibu nnyo. So netugenda netusooka netugaana ewaka nange nga saagala bamusale nga mpulira basala omuntu afa theatre nze kanjitya banze nzadde normally. So nangamba yekini nagamba mpulira obulamu buweddeyo tuddeyo era netukubira Niko nagamba mujje
twalinyawo na baasi nagamba mujje nze genda bakima ebusiga niko naati kima ebusiga kiro zaali ssaawa 5 naye ng'olubuto luzimbye tukomeeri nga newa sikondoka ava emusaayi mu nnyindo mukama so netugenda mu ddwaliro gye bamukolera operation yasooka. I remember batugamba mudipostinga essente tumutandikeko twatuuka kiro ssaawa nga 6-7 ne bamuteekako ku macupa n'afuna kasikonda nga w'amaanyi so bwe yafuna kasikonda oyo ne bagamba enkyaba essaawa 2 udipost money tutandikirewo ki twadipostingayo 2.5 yeah okumukola operation deposit so nga ninkubira baba balina okusayininga kubanza I couldn't do it nembakubira ne bajja ne basayininga ne batugamba operation egenda taking 2 hours only na deposit ya milioni 2.5 zaali sente nyingi sisobola like zaali over 7 point something yeah nga ezisinga ddala ng'eddagala olyegulira nga batoyagala expense eyo nyingi ng'eddagala ndyegulira netuuka nga we have to come back home but eyo operation yasooka yali tegenze bubi not until bwe bamukola operation batugamba kigenda twala 2 hours neŋŋuma ne mugamba it's just 2 hours kati nga ffe tulina engeri gye twegumyamu ngaba we can do it n'agenda buli muntu yenna neyeebuuza abantu ababadde batidde nga badduka n'okudduka ate kati buvumba bujeewa n'agenda ne bamukola operation eyali ya 2 hours netugenda mu 3 hours 4 hours midday bwezawera ssaawa 8 zinange pressure yankuba nga abasawo tebavaayo nga ndi awo nesibitegeera nagenda okudda engulu nange nga ndi ku ccupa ne mbabuuza ali wasaawa nga 10 nga bumanyi abantu buli omu alina endowooza ye batandika bwafiiridde musieza tebatugambye ya nga mpulira ntidde nali naakadda bwe nti engulu ne baŋŋamba nti naye bamumaliriza laba abasawo bali kukola ki nesikakawo ebicupa nenziruka ndidi nga avuddeyo and he's a strong person the person of gwe sirabangako in the whole world cause ye nga ye why you pain when agamba nga he cannot do it now nga musaasira bamala omukola operation ne bamujayo ne bamuteeka ku buliri within 5 minutes natandika okudda engulu bwe yadda engulu natandika recognizing everyone nti gundi nawoze mami nsooka ojje nenzija nti olaba bwenvuddeyo nga indidde akoze eki avuddeyo so bwe yavaayo ne bampita ne baŋŋamba ekitulisizaayo what we thought it's not what we found there what we expected twatubadde tulowooza kinda kyetugga but the thing kiri worse nga ne bajjayo ekintu nga kinini ng'ekintu kivanga muno mpaka wano nga kyenda ne bakisaala ne bakigatta naye ng'ekyenda ekyo kiringa boonaalaba ennyama kati jjukira ebyenda biri soft naye nga boolaba ennyama kyo nga kiri hard nzi nagenda nenkikwatako bwinti nenkinyiganyiga ndabe really what is it ng'ekintu kiri weird ne bakitwala ne bagamba tulina test zetulina okukola ngamba it is okay netubeerawo mu ddwaliro first week second week natandika mpolampola okupiikinga ne bamujja mu sutures ezimu wanewuzi waggulu nasigaza okutandikira ku kundi mpaka wansi kati bwe bazijjamu nolaba nga apiikinze kuba ye muntu omugumu ngagamba njagala kulya
saagala kubeera kuki ku buliri era ng'agamba muzika njagala tambula nga bagamba omusawo agamba tambula olukindo lukole ki naye nga olukindo lwali lunene nga bamwabuluzaamu lubuto balina pictures ze kati bamwabuluzaamu ngaolukindo lunene nga everyone bwalwa bagamba tagenda kukola ki tagenda kimakinga kuba yali aluzinze weight not like this but yali aluzinze byanga akoze ebyaddala so netubeerawo kati twali tetubeera wano netulina gye tubeerawo ngaewakuleekaano oyambukiraawo Boston nga wetubeera kati netugamba dokita naga musobola okuddayo ki ewaka muddeewa ewaka indeed tulaba tusobola okukola ki okumakinga it era nagamba abiwaka muterezaako ewakaawo tukomawo saabagamba nti natukomawo nabagamba muterezeeko ewaka nga njagala bawa surprise nga abamu baluzinze hope era nafuna emmotoka netujja batwekangirawo ku mulyango netusanyuka ffenna netujja netumuyingiza naye nga talina maanyi netumuyingiza mu nnyumba bwe yayingira abanaye mbadde sikikiriza nti sokudda nga ndiki since it was the first operation fena nga tutidde operation bwe twatuuka ewaka nabeera n'atulako mu ntebe nagenda mu kisenge nayita abaana be banaye nkomyewo abaana ne basanyuka biki tetwamanya nti ate that happiness will turn in tears the next day netwebaka kati nze okugira nti nali ndudde okwebaka nze bwe nagwa ku buliri negenda owira saa 10 nze nebaka naye ate nze muntu agugumuka amangu ndowira saa 10 omuntu gwe nebasi naye ngaakyuka ati nga talina kukyukakyuka ngamba atawira awuya pene nekanga nangamba saagadde kuzukusa naye sooka oteekeko ettaala nina ebintu byempulira byesikola ki byesitategeera kuteekako ettaala olukindo lutadde nga ebirina okufulumira emabega bifulumira mu lubuto nga that night tetwalina mmotoka eri awo nenkubira dokita nemugamba dokita ebintu bifulumira mu lubuto oli yamukola operation nangamba muleete nenkubira niko ye yafuuka wangambe kyekiddukiro kyaffe nagamba mbadde nkyali eno nga ndi wala natuuka mu budde nenkubira mikwano gye ku mulimu nembagamba banaye alina emmotoka akole ki agye speed and kyenebaliza mukama nti abantu bamwagala era bayiwayo waka nebajja nebagambe bamusitulira namubbanga nebamuteeka mu motoka nenyingira netugenda netuddayo twatuukayo nga balina okusumululawo olubuto lubeere nga lubikkule nga batreatinga kubanga okusinziira nti ebyalina okufulumira emabega biba byokya kekali akatambi kebampeereza nga ebyenda babijjimbiri wabweru ako kakakati ebyakakati the story gyenkunyumiza ye operation yasooka that is last year mu January twagendayo mu January ngaatandi after Christmas like this netubeerayo mpaka mu March bamubikudde batandise okumulongoosa nga luli eri bamusala nga bamukubye caliform kati ngaokumulongoosa tebyetaaga caliform kubanga ni caliform ya weakeninga nga not every time balina omulongoosaako kati nga boolaba tukola kati saawa zino tali caliform naye omukwata n'omunyiga mu kiwundu n'onyiga ebyenda kitegeera kakati baali balina mulongoosa ntalina bamulongoosa awulira okumala 3 weeks ng'awulira nga bayiwamu omubisi ne bamunyiga omubisi gw'enjuki nga gutta obuwuka
wange ebyenda tusayiwayo iodine kubiyiwa mu bwotyo kati nga balina okuyiwayo omubisi ne bamunyiga era ye ngaakwata era ne kati yakikwata mu mutwe nti buli okwata gloves bwotyo asikayo spiro n'agiteeka mu face ne bamunyiga ne bamunyiga n'asooka okuwuya piina abimanyiira naye nga bwawira dokita ti leero mwakozeeko ku Fred ng'akankana n'atuuka ekiseera n'akala nebikala bwe byakala ne batusiibula kati okiri nti eri gye twali olubuto lwayabikirayo like lweteerayo naŋŋamba mpulira saagala kuddayo eyo ne batugamba nekyamulina okufuna breathing space okusinziira nti ekiwundu okufuna awanene ng'asobola okufuna that breathing space nenfuna amangu ago nenfuna ennyumba nenoonya naye nga omanyi nenoonya nga muleka yebase nenziruka nenoonya ennyumba nenfuna wano negisasula erimu n'abantu ng'oli apulaninga kuvaamu nenzija nenjiraba nga mulimu abantu nengisasula bwe namala wamutawo like 1 week netumuleeta I thank God bwe namuleeta n'atereera within 3 weeks napiikinga bwe yatandika okupiikinga bwe yatandika okupiikinga natandika okutambula nga bulaba kali akasozi kaffe yatambula natandika okula nagamba kangendeko n'emikwano gyange emulungu nga bajja ne bamukima bwebamu natereera nabanga ateredde within a little time nagaininga weight omuntu yamulabamu eri embeera nga tasobola kumanya nti yeye bagamba ng'owonye mangu biki addamu but in that process business yali atandise okwekozesa weyalwalira yali amaze like 4 months nga yeekozesa byamugamba singa nti baali bamukozesa omusaala school fees z'abaana sima wemusula tebandisobose naye within that 4 months sente ezo nezimuyamba n'abantu n'emikwano netuvaayo na ebintu bwe byavaayo twasanga business ekorapsinze yekenyini nagamba ebintu katubireete wano netuleeta wano ebintu nahiringa bulungi naddamu okukola epunga gwako naddayo nanoonya ekifo natandika bupya bwe yatandika okukola natereera nga bw'omusanga mu kkubo nga tusobola kulowooza nti bamukolako operation eri yatiisa nga tosobola nakukkiriza nga takubikulidde lubuto okulaba lukyendo oba kukulaga bifaananyi ogamba gwolimba I thank God yatereera kati mu gw'omwenda guno gwedde gye eri yasooka ye 2022 kati that very year mu gw'omwenda gwa 10 natandikanga okuwulira pain ngaabeerawo nawulira pain nga yamaanyi nnyo nagamba naye mpulira pain akagamba wakati oba towumula kimala nga oba ogendeyo onywa omwenge kagamba naye pain yamaanyi kati nze nga mbeera nnyo curious kuba bwabeera makindi nga oba onywa omwenge gwekukoseza nti naye mpulira ki pain okusinziira nti twali tumanyi obulwadde obwo netugamba Niko nagamba mujje
nasagala muddeyo eri mbere nga mujja wano nga mufuna ki treatment ngabira okupenikira namukubayo penikira natambulako ennaku nga ziizo natambula okumala yaddala ebbanga kati mugwa 10 natandikira ddala okulwala ngabira nawulira pain gwa 10 nga gugwako na losing appetite naye nga in that process afunanga constipation olubuto lwesiba nga lumalako emirembe nga gamba nze olubuto lwange terusobola kukola ki lwesiba tuba tuddamu mabega byetwavaamu kuba mabega twayita mu kusoomozebwa kungi ng'omuntu bw'oba totudde omunnyonnyola nakumulaga proof tasobola kumanya engeri gyaluuzingamu oyite kusinga nti obulwadde buli munda n'atandika mpolampola n'atandika naye ng'omusaayi gujja mabega ye nga tayagala mukola kuddamu mukola operation ngera ne bwe mba munyumya kati tozaako kintu tukole buli kimu naye operation namanyi pain gye nayitamu netutambula obwa 11 December nga pain yeyongera n'atuuka nga olwatuuka ku mulimu abeera akutamye bw'ati ng'atambula akutte empale n'atandika okubeera nga yeebase mmotoka neyeebaka nga teyeebaka tulo nenga just abeera mu bulumi nga talya bagamba oba muve ku muceera ate muve ku mucuba gitalya matooke mudde ku bintu ebigonderera n'abeera ku menvu nga ye muntu wa menvu na bumonde awo weitu yatandikira okugenda nga bumonde nga basiriiwo tomutwalidde emmere ku mulimu kagamba kankulinda okomeo saagala kulya mmere yawalala simanya we babafunga si byakusiika salasala katungulu nyaanya sula mu bumonde lya netutuka ne bumutama kakati dokita niko yankubira nangamba nti Bongo nkulaba oyina abaana bakatonda bobererawo nkulaba oyina emboozi zoteekayokko ez'abantu abali ku maviivi bambi abeetaaga okubakwata ku mukono okusituka nanga naye nina omuntu mukwano gwange notambudde naye ebbanga naye nemereddwa nangamba nti baali babagobye mu ddwaliro mwali mu ruumu mwe mwali nga bamaze okubalongoosa nangamba nti ate ebyenda bwe twasobola bizzaayo byali bibisi kwegamba muganda wange ontulabenge gye tumuyamba kiki ekyaliwo ddala mu ddwaliro babagoba batya mu ddwaliro gye mbadde ngenda bwe twagenda mu ddwaliro yali bubi twali tumaze ebbanga nga tutidde peyina evaawa ekyenda bwe kiba kyetugga bakisala nga tetumanyi kiri mu lubuto muntu w'omulabiraawo muntu wampaka wakusika muguwa tugende mansooka nakwe kyangu oba toyagala kugenda nze nange ngenda kugenda kati togenda naye bwe bamu byakusala nze tebagenda kunsala ya pain nagumira pain mpaka omwaka guno bwe gwatandika last year nagimalako pain esusse kati nga ku mulimu agendayo lumu na lumu kati tabeerayo bwe natuuka ekiseera nga bwagenda tawulira bantu abangu baki omanyi emirimu gye abeera mu bantu ng'akutamiriza empale nga takyateeka mu musipi aluzinze weight nga bagamba naye ono yabaki so n'aluzinga weight kati netujja wano netutuula so eryo eddagala tanalitandikirya kansa kubanga yali 2 week okumukola chemotherapy ngasobola tasobola kimaking nnyo netutyayo ku Cancer Institute netufuna option nti tusooke tu aligaining then abo basobola okuhandolinga eddagala eryo kuba liri strong n'ebyenda bisooke busebula kuba olali tasobola mmira mpeke chemotherapy tagisobola kati bwe twali mu ddwaliro nga bills accumulatinga everyday ne batandika doctor kati mulaba ati bills accumulating nze tetulina kyakukola mugira mubeera kuwa ewaka yani tukomawo ewaka
ne wakanga tulina okujja n'eddagala lyemuyisaamu antibiotics zokka in a day tulina okuspendinga 250 nga bwe nabikuweereza 250 nga tutaddemu macupa gano aga bulijjo tutaddemu goozi kuba olina omukilininga in a day 3 times kumakya emisana n'olweggulo. kakati tannafuna budget ntuufu gye twetaaga just katulwanyisa biwundu biri kusooka kuwona adde ku ddagala lya kansa. Adde ku ddagala lya kansa talina nti eno ye budget. Omuganda wange ali andaba mwana wa Katonda tulese wano kutuswaza. Muganda wange ono kansa ya muluma, kansa wa mbyenda, essuubi lye liri mu microphone. Atipiziri tetandise nazo ezolaba ezira ku screen. Ogulako emu gwalina hotel, alina roja, alina ebbaala, esobola okugulirayo muganda wange ono mukebe gw'emmere gumu. Mukama mulungi sharing interview eno etuuke kwoyo gwe kikwatakawo makindye mikwano gya kakole gyonna naawe muzira kisaali eyo tambula naffe mu lugendo luno Mukama ajja kuwa omukisa. Sina bingi bye ngenda kwogera, mweraba.